Abali wano mulekera okwogera ebigambo ebitali bituufu. Oyo omusajja Antoni simwagala. Kati gwose kati mwagala. Kuba mundabira. Oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka. Omulongo babiri Sarah gemanya gange ne kulisaayo mu luwummula lwaffe. Twagala okwebaza bannaffe aba IRA Petroleum Jelly ekizigo ekyo kyolaba kitambula. Joko mochigula tufunako nusu bitano ng'ekkooti y'amaka. Akasente ke tufuna ke kayamba ku bannaffe bano. Nyongera okutegeeza gw'alaba TV nti kyolaba tusonze olumu ne transport abatamala. Kitono nnyo. Kuba kibanamenti kutwalira abalwadde abakadde be tuba tukola ki? Nene wekanganga ne wano waliwo ebigwate biraze nga tewali kyakola. N'olwekyo bw'obeera ng'eyo n'ofunayo akasente wadde leero toyina, wadde lw'olabye puroguramu eno tolina, otuweerezangako. Ndibajjukiza abawuliriza bange nti ssente ze tugaba size zitugaggawaza. Era nnyongera okubagamba nti ssente ze tugaba tezigaggawaza bantu be tuziwa. Wabula kubayambako kuwangaala lunaku lwa nkya ate balisangira eyo omuzira kisa naye n'ayongererezaako. Okugaba guba mutima, tewali atayagala ssente ze. Ne gw'olaba nti ayina era azaagala kuba yazeekolera. Naye ffe abamu tugaba kubanga tumanyi gyenvudde waffe. Ffe tumanyi bwafaanana. Amannya go gwani maama? Dijje nsaba kunnyongereza ku muzindalo gwa gesiti. Mutesi Aisha. Mutesi oli muki? Musoga? Oli Munyarwanda. Ate ndi Mutesi ate ndi Musoga. Baali mpeera jjinja. Lwaki temulimanyi? Nze Mutesi, nze Nabigumira, nze Birungi ly'e Masaka, Tereza ly'e Kiroka Farmers. Empaako yange yeebuzaabuza oba nze Amooti
amooti oba akiiki eza bbiri kwe kuli empaako yange naye nga ngiina empaako yange either amooti oba akiiki booli teriiko nadyeri teriiko amooti n'akiiki kwe kuli empaako birungi lye Masaka nabigumira lya rediyo Mama Africa ddala Mugalanda lya Antoni Salongo wano waliwo omukisa oguzze waliwo omukyala memba wa kooti y'amaka oli wa mukisa okumutwala oba oli wa ddembe okumutwala ewuwo n'alabayo naye n'akutwala w'abeera oli wa ddembe okulagawo abantu bo bonna oli wa ddembe n'okuleeta poliisi n'erabawo n'omuwa omwana asoma P1 n'amusomesa naye ng'omwana oyo omunona mu luwummula lwokka kusoma kuseerako okusoma tomutataaganya oli wa ddembe okuleeta abantu bo bonna ne balaba nti mutadde ludda wa oweero sinajja n'agamba mutadde ludda wa kozi kano okwongerako nga mulongo tibwafuna obuzibu gy'abaalaze aba abufunye nga Shanita bw'ayinza obufunira ewaka ewa maama we tuli ffenna ebyo mbyogerako kuba mmanyi nze nalabaalaba dda bantu bakola ki naye ng'ekyo mba nyino kigattako naye nga guno mukisa gw'amaanyi nsaba ffenna tugukubire mu ngalo omukyala ali wayuke tumulabe nange sinnamulaba webazaati mumulabe tweyanziza Mukama Katonda akuddizeewo ayagala kubeera n'omwana owa P1 oyo barakallahu fiikum beti webale nnyo webalire ddala Mukama Katonda akuddizeewo mutesa obulamu bwo butambudde butya bakuzaala wa banzaala Kiboga bazadde bo gye bali taata wange ne maama gye bali era obulamu bwange natandika nava ewaka navaayo bulungi neŋŋenda nenkola mu woteeri gye bayita mu kifuubo ekyebukomero bwe natandika kukola mu woteeri ng'omuntu bw'akola ng'omuvubuka omuwala anoonya ekyokukola nenkola waliwo bannange be nasulanga nabo mu woteeri ne baŋŋamba naye Aisha omanyi nti oyina ennimi z'oyogera ezitategeerekeka ne mbabuuza ki ne baŋŋamba olootaloota ebintu ekiro ebyotategeera naye ku makya bwe babimbuuzanga ne bambuuza obitegeera konza sina byenkola ki byesimanyi lwakya lumu ekintu kyanzijiranga kamunguluze kandi mukwoza mu bintu naye nali musana nga mungi nga twoleza musana simanyi oba kyankuba kitya oba kyankola kitya nengwa wansi neneeruma bwe neeruma olulimi seeruma mumwa saakola ki nadde engulu zalinga saawa nga 12 bosi wange bwe nadde engulu naŋŋamba nkutwala ewammwe konza ngenda watatewa e Kampala tata wange yali akolera Kampala era nga gyabeera mama wange ali mu kyalo nga nkola ki nga mugamba nti sijja genda mu kyalo wabula kangende ewa taata engeri mama wange gye yali alinamu empisa embi nga ntulugunya ampisa nga atali mwana siri ku muka kitange wabula ndi ku maama yennyini anzaalira ddala eyakeera enkya n'anteeka ku nsi maama oyo ali mu bufumbo bulala oba ali mu bufumbo bwa taatawo mwali ewaka era yatukuziza era weetuli lwaki abatakwagala simanyi nange lwaki oli mwana wakomeka nze first born nga mbeera awo nga nkola ki nga bosi wange twatukolera ku mu kitundu ayinza okuba nga yakufuna tanneetegeka simanyi
nze kyenjogera siri mu kusanga noonyereza kuba mbirabyeko nze nyina omukazi eyaŋŋamba gyokolambo guno wano nga sinnagutta nalowooza mulwadde wa mutwe banayiba ne baŋŋamba mulongoyo bw'atyo yagamba ajja kwettira oyo omwana naye nga nze strong feeling egamba aliko ekiki nagamba buli lwendaba embwa eyo ngirabanga taata waayo okulya sitoole ya taata nga ndala naye wano waliwo ekyokuyiga abazadde abakyala omwana ne bwe babanga bakurepinga burepinzi n'okkiriza n'omukuza n'omuzaala omwana oyo aba talina musango era aba talina ngeri gy'amanyi gye yakola ki nammwe abakyala ababonyaabonya abaana babajja bammwe eyenkola nkadde ebyo byadda bw'obonyaabonya omwana omusajja n'atayenda bw'obonyaabonya omwana omusajja n'atazaala mulala era abasajja bw'olaba akuletako olugezigezi ng'abonyaabonya omwana gw'ozadde ebbali zaalayo n'omulala 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 kajanja kamuggwe oyinza n'omutunuulira tayagala baana waka nga naye webbali bwenga tebakucunya fe tubadde n'abaana ne tubakuza ng'omuntu ajja n'ewaka nga tayinza kwawula kyono omwana naye mulongo olimba toyinza kuzaala mwana wa myaka bwegiti wabonyabonya omwana n'ofunamu ki wamma muze mu misomo gya mulongo mma muze okuyiga ebintu bingi waka ennyinyi ojja kompuleyininga ng'omusajja bwe yazaala wabweru nga naawe bakuzaala wabweru bwenga wooli tomanyi magendago tomanyi maddago omwana w'omusajja omufiirako ki yeyeezaala bwali bunafu bwobbaawo okwenda ebweru n'azaala era si musango gwa mwana oyo eyakola ki ekintu mukikyuseemu bwe bakutwala obulwadde ne bukola butya obulwadde nagenda okudda engulu nga nagudde wansi era yogera nnyo era nagenda okuddawo okudda engulu nga ndi wansi awo mu kitaba ky'amazzi nga neerumye sitegeera nga ne bwe ndi ekintu sikola ki tekisobola kukimira nga tekisobola kumpoomera bosi wange naŋŋamba sente zino ze mbadde ŋŋenda okuwa kanziteekemu yali alina bbaawe ng'alina piki aŋŋamba atwale mu kyalo ne mukazi sijja kgenda mu kyalo era yansasula sente zange neninya emmotoka paka Kampala obulamu bwange bwenti bwe natandika ne wa tata sadda kuba tata yali yaŋŋamba siddanga ewuwe siddanga e Kampala natandika okusula ku kkubo okubonaabona wensanze osula oba ntuze ku lubalaza oba ntuzeewa okumala emyaka egyo ebiri nembonaabona naye saazaala oba nfunya antwala bantwala saafuna lubuto kyebaliza Allah kubanga tekyebeereka nga mbeerawo mweri ebbanga bwenatuuka nga nfuna mukwano gwange nga mugabo omanyi embeera njikooyo nfunira kalimu nga nfunira omulimu ye namuwongo nga ntandika okukola bwenakola bwenava nenfuna omwami namufuna yali alina sente bambi nentandika okubeera naye nenfuna olubuto lwali luweza emyezi 7 neluvaamu mwana naafa era nembeerawo naye twasigalamu eyo embeera nga twekyanga tubeerawo tulwana bwe tuyomba bwe tukola ki ekyavaamu nentambula nennoba neŋŋenda obulamu nentandika okuddamu eroba okubonaabona nenzijja nenfuna omwami omulala bali bamuyita Asumaani amannya gonna galeke seetaaga amannya g'abantu nenfuna omwami nantwala naŋŋamba waliwo omukyala awo ekisugu nengenda nentandika omumukolera nakola mu bbaala ne bwe nakola mu bbaala naŋŋamba nyina emirimu mingi waliwo ettololo yali alina ebbaala nantwala bwe yantwala nentandika okolamu ne bwe natandika okukola
nabonaabona olumbe lwanfuukira olumbe nga lulinga olugamba tiwavudde ku kitundu kw'obeera ozze no ku mawanga okubonaabona. Olumbe lwankuba nga buli wezawera nga ssaawa 2 ng'olumbe lunkuba bwenneeruma bwe lunkuba bwenneeruma omuntu eyali tafuka ku buliri nentandika okufuka ku buliri natandika okumera ebimonde omukazi omukulu natandika okulwala envunza. Omukyalo oyo bwe yawulira embeera ne wabaawo omukadde eyanyamba nantwala netandika okusulanga ewuwe nefuna akawoteeri ku restaurant awo mu tawuni netandika okolamu bwe natandika okola olumbe era terwakoma ku ekyo lwangalika misana mu woteeri. Nanyiniyo yaŋŋamba werukukubidde wano bwe lunaakusuula mu muliro naakuzaawa nangoba bwe yangoba nenzirewo omukadde mutabani we nanyamba era Allah gyali abasaasire. Nsaba Allah abongere ekisinga obulungi kuba siiza basabira bibi sijjukira kati gye bali oba baafa oba simanyi bbanga ddene nembeera mweyo embeera era paka we nafuna sente ezinziza ewaffe bwe nadda ewaffe nembeerawo nenyirira nendabika bulungi nenziramu nefuna omwami nembeera naye naye nakabeera naye omwezi gumu nanekyangirako nga maze n'okunfunyisa olubuto nenzire wa taata ne taata yanangiranga ebintu bingi. Mama bwajja bwavuma olumbe bwe lunkuba era nyina enkovu wano nagwa ku sigiri nyina endala wano eno ku liiso nali kabalaza nenvaawo ejjinja nelintema wansi nelintema wano. Guno omumwa sirwanangako na mujja wange sina gwe nali nkubye sina musajja gwe nali njagalidde mukazi nerumanga nzekka wabula bwe lunkuba essaawa zino obudde engulu enkeera yaawo ng'essaawa ng'eno lwe lunkola bwe lutyo. Olulala nali ngenze ku gundi ku Gaddafi ku Supreme Council ngenze kusaala olumbe lwankuba lwe lwankuba waliwo omusiraamu omulema yansitula najja ng'abuuliriza ewaffe eka mwokya natuuka ku saluni ya brother wange nasangawo taata wange namugaa ne muzeeyi nti omwana ono olumbe lwendaba si luzungu. Kiki ekiri awo? Bakola ki? Obudisorganizinga abantu abo baleke emirembe gyabwe. Namugamba olumbe luno ndulaba okuba ki ebigalo nga mwanyiziza dda mubaveeko oba abantu bafiise baddeyo mubaleke babeere emirembe gyabwe. Namugamba olumbe luno muzeeyi nti ndaba olumbe luno si Luganda si luzungu wabula nina omusawo wange Masaka asobola okujjanjaba omwana ono. Muzeeyi yamugamba ezo ensimbu tezisobola kujjanjabibwa naawe ebyo bintu bireke bikole ki bijja kuwona byokka. Era naddamu okutegeera empeera yaawo saano zanga 11 bwe nategeerera nga ndi waka wa muzeeyi nekaaba amaziga nga ndaba nswadde mubasiramu bannange tebandabangako nenswaluka nekitwalira awo. Olulala mbaali ku Mandera mu kikuubo olumbe nali ntudde ne katabanyi kange olumbe luddamu lunkuba abasiraamu bakaaba ne bakaaba nendabibanyumizanga bunyumiza ne bakaaba naye tebakaabira nze wabula bakaabira mutabani wange Aisha
ng'akaaba ng'aleekaana. Omwana oyo yenkana myaka 10. Omwana n'akaaba, abasiraamu ne bakaaba, era nga bw'omanyi nti abasiraamu beesonda ssente ne bagamba waliwo seekaali eyo ku Arua Paaka. oyogera amannya gamba ne bakola bwe bati. Omanyi lwaki sikyagala bwe kityo? Kati nga bwe bamutwala eyo wa Seeka n'atawona, kati kibadde ekivumiriza Seeka oyo kumba ate waliyo abaawonerayo kuba sibumanyi, sinze namutwalayo, sinze tebinkwatako. Gwe gamba nammwe abali wano muwulire. Ogamba ne bantwala ne banzijanjaba naye saakola ki? Naye so si ne bantwala wa Pastor Good ne bantwala mulongo tagenda mu ntalo ezo. Bantwala ne banzijanjaba era byagaana. Olumbe ne lugenda sigamba nti lunkuba ku lunaku wabula bwe lwagalidde. Ekisinze okundeeta kuno okutuuka okunoonya ning'aka noonye mulongo, nina ebintu ebinsuseeko. Bwe mba nnyingidde ennyumba bweti, waliwo ebikuba oluggi ebirala bikonkona, siraba muntu akonkona, siraba muntu akuba luggi, siraba kintu kikuba. Naye ekyokubiri, mama wange ebiseera ebyo nga mutuuza nga mugamba olumbe lwankuba kulomukaka luli olw'owiki eri, nga mugamba naye maama nti abazadde abalala batambulira abaana baabwe naye gwoganya okuntambulira. Naye maama ngenda kutuuka okufa nga sifumbiddwa. Buli musajja anzaalenga mu buzazi andekaawo. Maama yanziramu ekigambo kimu nti abatafumbiddwa tebaliiwo. Naye baba balamu ye ng'ali wa taatawo tavaawo. Tebafumbirwa naye nga balamu. Ekyokubiri nanziramu naŋŋamba kozi munyumirwa nnyo batakula, bwate babatakudde temubeerawo. Ekintu ekyo yekiŋŋambanga dda naye ngenze nkizuula. Nina abantu abamu gye ntambuddeko naye nga basinga baŋŋamba tata wange ne famire yange bamponga mu bintu by'ekika oba ebyobugagga byabwe. Kyokola ate bakola ki? Olumbe lunkuba waliwo kakwano kange kavuga takisi nga kajja kansangawo, nali njogera nako. Olumbe nga lunkuba, bwe lwankuba kakwata essimu eyange nga kakubira muzeeyi nga kamumanyi muzeeyi nti Aisha olumbe lumukubye, naye nyinako omuntu gye nyinza omutwala. Muzeeyi yamuddamu n'amugamba obwo bugagga bwange totawaana, ezo sente zange muleke, ebyo bintu byange bijja kola ki? Omulenzi oyo alina obukakafu nti taata yakyogera. Omulenzi oyo alina obukakafu kuba yakomawo nga nteredde bulungi nnyo, najja n'akiŋŋamba naye nga bakozesa na ssimu eyange. Waliwo ne neiba wange atera okunyambira ku baana singa luba lunkubye oba okubafumbira, bamukubira bo benyininyini ne boogera naye. Muzeeyi yakola ki? Yabagamba ebyo bintu byange mubireke, bya famire yange. Naye ekintu kinsuseeko. Mukyalo ono mu obuzindaala ebigambo byo bisusse, janguwa mukwasa omuzindaala yombe tuwulire. Owe nayogera byonna mpulira nga bituufu, nange naalibadde mbyogera. Yimirira ewalanale. Naye njagala okutegeeza ffenna tuli bakazi, tuli bazadde. Omwana wakeerenja n'omuzaala n'omuwanga mu bintu byo, lwaki tobeera naye awakaawo n'omulabiririra awo? Akulirawo sente. Omanyi yakolera ki sente zo? Bwe bugagga bwo muzimbira akasenge abeera awo, abamuzaalamu bamuzaalamu nga bamuzaalira awo, abazzukulu obalabirire obasomese. Lwakyabonabona n'abona ensi n'abonyabonya balala nga gwe yamuwonga omukola ki? Aze wa mulongo atamuwonga.
nze nensigala nga mpoza munsondera obuyambi bw'abalwadde munsondera obuyambi bw'abalwadde munsondera obuyambi bugolade n'akasana kikazi nabyokozeemu ne booti tugalako fe abaddugavu tetuliiwo era nakulabye eddamuzi oba obendera toni alyose naaba nga tajja ku siteeri mukazi abamubeera mutulaga eri mabegaazi temusemberera ngeno mu maaso n'oli obukyalo oli owa bulaka oyayambadde gaalubindi mutuula eri temumbobererako wanooli ana nze bwe mbagamba nti mbeera mu kooti y'amaka ne binsobera mwe mubeera ku leediyo osooka n'owuli obusungu nga ggwe nomala nogamba oba nsizeeko ki nomala nogira eddanga mpakukawo ng'agira okulumba omuntu oyo gyali naye nasala pulesa oba wakalumba bwemasaka nga waliwo owejjinja waliwo owejjinja bweru waliwo weerukayo nasiiba mu makubo nze sirina bukakafu nti bakuwonga era sikkiririza mu byoyogera nti bakuwonga kubanga obulwadde busobola okujja mu ngeri gye bwagala okujjamu naye ensobi yange eri wakati w'abazadde waliwo abazadde abatambulira abaana nakowa n'okukowa eri waliyo omuzadde andetedde omwana we ng'omuzadde olese omwana mujje wano n'atuuka n'okutuuka nga yalemereddwa naye kati gwagaanye okutambulira omwana wo lwaki sikakasoona omukyala yayogera munfuna bannange nti nze sibikakasa kuba sibimanyi naye kati nagaana nti okukakasa ng'omuzadde yennyini talina kyatambudde nga ne Ssaalongo tumulabye wano aleebukana ne Nnaalongo Aisha tofayo ngenda kuddira